Bano be bamu ku bantu betusanze mu keetalo nga bali mu kusiba ntwala zaabwe okulaba nga batandika obulamu awalala. Bano be bamu ku abo abamaze ebbanga mu weema eno eyateekebwawo ekitongole ki Red Cross okubudamya abantu abaakosebwa okubumbuluka kwa kasasiro ekiteezi. Babadde balabirirwa gavumenti n'ekitongole ki Red Cross mpozi n'abazira kisa abadde babaleetera obuyambi era nga beebazizza olw'ebyo byonna bye babakoledde. Neebaza eggwanga lino eryotubeererawo ku lw'ebizibu bye twafuna. Twebaza baminisita, bapulezidenti bonna abayimiridde wamu naffe. Buli muntu afuna obuzima nga wansi mu kasasiro yabumbulukuka, abantu basigaza mpale na ssaati, tebayasigaza akantu konna konna mu nsawo, mpale na ssaati era abadde mu maziga. Naye wano ekiyambyeko engoye ezizza wano zibadde nnyingi zibadde bafunye engoye, batwadde ebikosebwa bya bulijjo ng'emmere, omuceere, sabbuuni, sukaali, batwadde ebintu bingi. Okusinziira ku John Kirifu Amala amyuka omwogezi wa Red Cross, abantu 88 be baakasiibulwa mu nkambi eno era ng'afuluma bamuwa entandikwa. Tetwagala bakozese kasente kana akatono akebafunye okuva eri abazira kisa n'amabugo ge bafuna okuva mu kulembeze w'eggwanga ate okubeera nga batandikirako n'okulya. So kyetusobola mu busobozi bwaffe ng'ekitongole n'ofiisa Ssaabaminisita tukikola nga tubawo emmere ey'enjawulo n'ebintu eby'enkizo mu bulamu obwa bulijjo. Atubuulidde nti basanga okusoomoozebwa kw'emmere embisi ebaweebwa. Mu bintu bye tweyongedde okufuna mulimu ebyo ebyonooneka amangu zoyinza okuyita perishable foods. Some of these byankizo nnyo aba emmere erimu ebiriisa gye tuzze nga tukuba omulanga abantu batuleetere naye ate kati ezze mu bungi nga tetunaye tugitereka. So twetaagayo freeze ennene esobola okubeera ng'ekuumako emmere ng'eno ereme kwonooneka. Baabazira kisa bakyadduukirira abantu bano nga n'olwaleero aba Pride Microfinance tebalutumidde mwana. Bano badduukidde n'essigiri ezisoba mu 50 kw'ossa n'amanda agakoleddwa mu kasasiro. Edward Nkanji akulira Pride Microfinance asuubiza nga bwagenda okukwasizaako bazadde b'abaana abali mu bibiina ebyakamalirizo ku by'ensoma yaabwe. Tugenda kufunayo ba candidates abo abali mu kibiina ekyomusanvu, abali mu senior 4, abali mu senior 6 nga tutandikira ku ba candidates 5. Tetusosodde nti baba clients baffe oba si baba clients baffe. Naye eyo ntandikwa. Kati ani agenda okunoonya abantu abo? Siffe kubanga siffe tetubamanyi. Naye abantu b'ekiteezi bennyini be bamanyi abantu abafuna obuzibu, abafiirwa mu kintu kino era be bajja okutuwa amannya g'abakandidate abo. Okuva ku bantu 35 abaazuulibwa nga bafudde, poliisi teddangamu kuzuula muntu mulala yadde ng'ekyagenda mu maaso n'okuyiikula kasasiro.